Crusade observe. Yali story ya mukyala wa Museveni ng'agenda kwesimbawo entungamo. Museveni nga omuntu yenna bw'obeera ku mukyala wo tiyayagala mukyala we yeesimbewo. Ajje mu byabufuzi birimu okuvuma birimu okukola ki birimu okulangira era nzibira gye nemulangira n'anyiiga mu Palamenti kuba gwe mulimu gwaffe nga gwe kataaha ne musongamu ataddanga mu Palamenti gulinga mupiira ogandiwo omwana wa pulezidenti bakuba ngwala endobo bakukubira ddala nga kitaawe atudde ali mu paviliyoni alaba endobo ne bakukuba naawe n'omenyeka akati Museveni wagala mukyala okwesimbawo omukyala we Museveni n'ayita meeting ya Central Executive Committee ya NRM n'abagamba nti munyambe nange nyina ekizibu ng'omuntu muŋambire gye nati aleke kwesimbawo n'afuluma nakasero n'ayita mukyala we nti jangu abakulira ekibiina bakuyita kigongo yakyeyalinga bamugamba bamukula abo manyi maama nanga nti nzisigala kwesimbawo ku kaadi yammwe Yesu ye yandagidde ngina kwesimbawo ku kaadi ya Yesu muyammwe temumpa eyagira kadi ya Yesu ate oyo yakomona mwawa nti agaanye kati agambye oba temutumuwa ye n'alemu agira ku ya Yesu bagamba Museveni yakomyewo meeting yagireka kigongo voice we nga yakyeyalinga n'afulumamu boogere ku bintu nga taliiwo mukule yasooka nti maama tukwegayidde tutaase manyi mukulaganya ebyokumuwaana embeera gyotutaddemu akati nabaga nti akaadi yammwe erabika yebaluma si kwe ngenda okugira nzigira ku ya Yesu kati boogenda kwongerako ki akomawo abaga nti mutuuseewa mukimaze nti kati yagira ku kaadi ya Yesu kono ate oba okyayongerako ki omukyala ne yeesimbawo ebisanja bibiri najja mu Palamenti booto ne bamujerega kuba Palamenti mulimu ogwaffe gwakujerega ogwaffe si gwa bakungu oyimira ne bakujerega Buganda lwa buntu bulamu Katikkiro bayogera musirika z'empisa ze batutendeka naye tugenze kaayanira bya Uganda tuula wansi mukyala wa Museveni yali mu Palamenti ne tumugamba okutuula n'agaana tinkasimire yamugamba kitama egineka yawe mu Luganda yamugamba tuulagana oweeta makaagamu yamugamba kitama egineka yawe ewenarem yekyamani waayo ebuyaga bino byenjagala byali mu Palamenti si byakulimba nebanda afudde tuli mu kuyomba ey'omwenda nga nebanda afudde tuyomba mukyala wa Museveni ayimirira ng'omukulwa atogere musirike tinkasime muga kitama egineka yawe kati taddama ku luno bamulayiriza na ku TV ku Zoom teyajingira ebyo mu Palamenti byaki ebyaffe byakukaayana si bya bukakamu tukayanira sente zino bazibbyewo no bamumya omulimu n'okoze ekiti tuwola abantu twogera n'okuyimirira tuyimiridde kaakati abantu njagala bayige abantu baffe bowulira abagamba ni bya buntu bulamu ate bonna baze kukiikirira muntu y'omu naye mulimu abeeno babbi abeeno byabiri mu Palamenti sente zino zibuze abeeno be bazibbye be bagagga mbakwata kakati tuba lutalo siba byakuweza tuweza kubanya mukasirise tusobola ne wano bajja abantu baawamu baze kukola ku nsonga zaawamu eno tuba tuze kugoba babeeno nga babbi ezeeno kakati biba byakuyomba byanga by'abantu bali masaŋŋanzira ekyo nkireesa abantu bategeere nti mutabani wa Museveni wagamba twali tubisoma ebiwulira ng'aga nti yo omusaayi gwa Yesu gutambulira misuwa gyabwe mu famire yaabwe eyakagutta abaawasa bano temuddamu kwogera ye ekibiina kye kiri mu Yesu maama yagamba nti ye kaadi yammwe temumpa kakati abantu aboogera ne Yesu bw'anaabeera nga Yesu yagambye mutabani okwesimbawo era bw'abeera ng'omukyala teyasobola kuwuliriza kitaawe baawe tetugwa mu katego nga bali mu byabo akati ekyabantu kye balowooza tukuumaaza kati kino nkyogera nga munnamawulire Museveni yagamba anaddamu n'okukimubuuza nga tuli ku leediyo emu nimunga ekyakozesa mukyala mu byobufuzi kinanga ensi yonna emanyi namugamba tajja nange nakibuuza nkimanyi
kati baleke kubitwala nti no byakusaaga bino bano batubuzabuza bano bali mukazannyo kaabwe si Mugabe goloza baki mukyala wa Mugabe his wife yamugamba nga ntirangirira ddako okubeera nga Museveni akuze n'atuka myaka egy'obukadde teriyo omuntu akimanyi kusinga ba family ye waka abantu abasinze okunganya sente mu Uganda wano family ya Museveni kyovula abantu bagenda wa Saleti bagenda wa Jessica Alupo vice president gwalera bekaba delegation ngegenda wa second kusaba mirimu ne wasale bagenda akola ngani beba nanyini be balina obuyinza ababuwamba mutumbo onate mutumbo ngambe nti bali bwero basenyanku abali munda bafumba sefulia omuli amayinja babaga nti temufayo mujja kulya mutumbo so n'olwekyo abantu leka kubitwala nti no byakusaaga abampereza message mubali teriyo kazannyo ke bali bano wala abakunganyiza ebyobugagga endirutu n'enduritu muhozi salale milioni 2 ezomusaala ng'omusirikale wa UPDF taata we 3.5 zetano mu nyumba mama tufuna ze zimu mu Palamenti kakati muhozi afuna milioni 2 tiimu ya Uganda yaragibe eremerero e Rwanda obigoberere by'emizannyo ne baga nti muhozi awadde milioni 9 ne bamwebaza oyo mwana w'omukulu atuyambye owa milioni 2 akikunganya ddi atandika okutaasa abali mu buzibu akigabe bugabe nze saagala ebintu bya kigumaza abalina obuyinza baabukwata Museveni ne famire be babulina abantu abalowooza nti bano mukazannyo tebamanyi nti bali bano batunuulirwa Uganda ng'ekyobusika taata akaddiye neyewaako n'obujulizi muwozi agambye nti bakyali mu ntosi za Uganda bino tebikyali byakusaaga era saagala muntu n'omu atuuka ekiseera agenda Semujju natugamba nga tubita byakusaaga mu bano bali mu katemba tebali mu katemba mwami Museveni akuze mutabani wa mulaba amanyi bw'okule kuba eriddako lyeyo naga kitanga ajali Nganda nkwanga yaŋŋamba nti Semujju nonsange ne bakugamba nti aji Nganda ali bwayisa anoonya mulimu ogamba nti bano emwangu haja alabika agudde eddalu naga naye ndi anyambala naye yava myaka egikola eginoonya emirimu kati yasigala mu gyakulya nakulinda lunaku lwe lwanamujjulula naye mulamu ne gonale ne tunyumya emboozi bulungi ategera 100% naye yava mu myaka egikola eginoonya sente tetwasememu nga mugenda mu ddwaliro yatuga nkyanoonya obulamu nange tugende ku madaatu tumere n'abavubuka takyanoonya bulamu naga ku myaka ginyina sikyanoonya bulamu kakati Museveni gye emyaka gyasemberedde mwali ekyanganda nkwanga muhozi amulaba talinganga mutumba amulaba ku makya n'ekawungeezi n'ayimuka neyeegolola n'amanya nti taata bambi gamuwedde nga nange nze nsobola okuwako obujulizi ku kitange n'ababbirako n'aga nti bannange emuli ere ebintu bano tebakyakola ku bya Uganda naye ate neyeeyagaliza kubanga zino sente ze bakunganyiza nga famire ozikuuma kya butonde batandika ogamba tukumye tuki ebyaffe bye tukunganyiza kati awo wetuli awo kati awuliriza ye alowooza nti bali mu katemba tebali mu katemba Museveni akyayagala okubeera pulezidenti wa Uganda okufaanana ne Mugabe ayagala kunnyuka nga bamutwala Magombe bano abali naye baga nti bwatuukira ogende Magombe bayinza omutwala n'ebintu ne bitugendako tutandike bukyali tulina kubimusuuza kati awummule mukwano mulya buttowe mulya sabbuuni we n'ebintu bingi mukwano ng'akuze kati yafa kampani ze yagenda okufanga mutabani we alikani ne maama we bazitambuza nyina munywanyi wange gye yali akola mukwano ayingira lumu mu kampani ku makya abuuza musereko okyali wano twatandika naawe kuwadde hijja n'asanga mutumba naawe nkuwadde kino bamulindiranga ku gate nabage ebintu byabigaba bimalewo kati akaddi ku gate nga kubamulinda namutwala mu office byonyogera byamazibanze ni musajja mutabuliki gwenkuwadde nga kati atuuse mu byobukadde kati bamuhozi bakoma mukwano nti gwe nkuwadde tuludde nnyo naawe nkuwadde hijja milioni 14 nasanga nkuwadde enju bagenda kulaba nanga ndi mukwano ajja kumalawo ebintu akaddi abakadde babeera bwe bati bamutega ku gate wewe n'omulindira straight mu office bakola byakola ne bazeeka tagabaga kati bamuhozi kaye bamulaba ali byakajja bamukwano baga ntandika okwetegeka bino beeyogeza Yesu musayi babiyogera mu bugenderevu mu misuwa gyaffe today nolowooza nti bano balimba tebaagala bukulembeze Museveni abwagala bw'anafanga eggwanga literedde otawulina kunyooka
kumachana kawungezi Museveni alina kuumula na family ye bumuna agamba nti baika bali mu katemba era Museveni akomewo bulina kwada akola katemba okudda ada akola na family ye no family ye yagala no president yebusikire ngabo muntu bwe yali sikidde byobugagga obwa president ne Uganda bagira bange ebimu ku byobugagga bya kitaabwe oyogera nga mumanyi kati ngani nga mumanyi nze mawulire mu empangalidde okuva de nasoma nengakola mpaka nyingide parliament atoli mutabuli njogera mazima so doctor kire kimutumba kyalina okungamba nti ayogedde mazima sinolo twaba omuntu n'omwe yerimba mbali mu katemba lwaki bali mubadde mu 7 yakatufuga emyaka 3 mu musamba ada tufugira ku mutabani nga yakatemba gwakola ada jatufuga naye kakati atuuse bamulaba ngembi mukwano ddayo ekiro kiriflectingeko mutabani wa alikani batuuka ne mama ne bagandi muzee yakaddiye bwatuuka ku gate buli gwalaba amusima yiringia namuwa kino namuwa kiri ajja kumalawo emaali mutumba sagala kuzza yetu vudeyo naye otoga ayagala okuddayo mutumba oyina kumuliza nako Semujju yebigambo bye sagala ayogedde ebyo atayagala ayogere n'ebyange sagala kuzza imaamu ole kamulize ensonga oyina kumuliza nako nze ensonga nagimaze nga ngamba nti bannayuganda weetuli tujja kusalawo era fena constitution yaffe tugiwa ekitiibwa yali mu Kampala mutumba twali tutya okusalawo kuba president Mboko yanyuka wano n'amasasi mutumba mwali naye aningantira ko yali kiboga nze nali kiboga naye Mboko yanyuka wano nga bannayuganda batuse okusalawo gwe baagala kuba president Honorable Mutumba encha olunaku lwa kwefumintiriza kulya nguzi luli yibanda Uganda tugenda dukuza Wansi yonna olwateka mu 2-3 omwenyi omukulu mu Uganda mukolo guno Nobert Mao president ali busy Nobert Mao yatumiddwa obutumibwa president ali busy Nobert Mao agenda kubeerayo mu linnya lya president bw'obanga otumiddwa obeerayo mu linnya obeera oyambadde kooti yo ye yakoze eki alinga nti atumiddwa president president ali busy enguzi n'omugenyi omukulu lwekya wano taddewo ebintu bitongole bingi okutaayiza okutanyamala okuziyiza enguzi naye yegenda bugenzi ki kyali kiyinza okukoleka enguzi ereeta obwavu n'okukonzibya eggwanga ekyo nkikkiriza era nzikiriziganya naawe nti enguzi wane waffe Uganda ekyakutta akati era eri waggulu ebitongole ebiteekeddwawo bingi birina kye bikoze era mwami Semujju ajja kubuulira twabadde mu Palamenti twabadde minisita wa ethics ng'awa ripooti ye ng'awa ripooti ye nga amenya ebisobodde okutuukibwako ensimbi ebitongole bisobodde okurikavaringa nga zigibwa mu buli bwaki era kabadde kabonero nabadde ntudde naye nabadinaanye ne MP w'Ekyankwanzi gwe bayita bingi ne mugamba naye otunuulira lisiti eyo yonna omuwendo ogwo ogw'ensimbi ogugenze kurikavaringibwa kabonero akakulaga nti obuli bw'enguzi oluusi tubuyita na buli bwa nguzi naye nga ewamu ddala bubbi bwaki bwankukunala naye ng'ebitongole birina kye bikozeeko goodwill bw'ebanga weeri nsuubira nti ebitongole bino weewaawo nti oluusi ebitongole bijjako ne biyitirira ate ne tubekola ne duplication neweebuuza nti kakati bwe tuba nga tulina IGG kooti weeri tuyina bino ate lwaki tuteekawo nti ate tutaddewo n'ekitongole mu State House ate ekya anti-corruption kakati ne wabeera nga n'ensimbi ze tukozesa mu bitongole ebyo ate okulaba nti tununula ensimbi okuva mu bali b'enguzi ate nga nazo ze tukozesa nazo nyingi naye olunaku olwo lugenda kubeerawo mu disitulikiti y'Ibanda era tulowooza nti naffe tuteekeddwa okubeera nga twongere okwefumiitiriza tuteekeddwa okubeera nga tuleeta bamu nga bannayuganda basaba bilioni mmeka oku awareness ya campaign bw'oli mu parliament basaba mmeka omukolo gw'enkya ngamba buli kiri kino yonna awamu okulwanyisa campaign eya kyogabe medi olunaku lwa
kulwanyisa obuli bw'enguzi mu nsi yonna. Enkyalo tulina omukolo ebikujjuko by'olunaku olwo ne okwogerako eri abantu ku marediyo nawa babisaasanyizaako miliyoni 19 $1.9 billion. Mu ripooti bagambye miliyoni 4. Mutumba tewagisomye. Omukolo anti kati nkubuulira omukolo gwo ogw'enkya omukolo gwakumalawo miliyoni 4.5 omukolo naye wiiki zonna zibamazeemu campaign 1.9 billion. Byonna biri ku sentence y'emu. Ng'olaba ko wagenze ku kyamukolo kyokka. Ekyo kitegeeza ki? Kyekyo kyennyini kyenjogeddeko emabega. Engamba nti oluusi otubeera nga tuli mu lutalo lw'okulwanyisa enguzi tulina kuteekamu nnyo, tugenda okwesanga ng'ate ensimbi ze tuteekamu ate nnyingi nnyo. Kati ne weebuuza ration kwegamba ekigendererwa ne kibeera nga tekikoze eki okozesezza kanzira tonola omutumba.